Oyali mukatambi gwe bagoba ekikumi bwekiti emisinde mingi esi mulala alien skin ebitundu mwe bamugobedde yafunirayo ko obuzibu awo abadde Abe'Jinja bino nno bya lunaku lwa leero ng'ennaku z'omwezi 30 era akatambi kano lekakoleddwa kakati emisinde gye bamutwala egyo gy'olaba ngenda kukubuulira kwekivudde sofa kyensobodde okufunawo ng'omukutu oyo akasusa ejjinja bannange omwana lwaki akasuka ejjinja ekyakubya alien azeemu akasusa ejjinja ekyamukubya luli mwamukuba mayinja omusajja n'alyoka afuna ebinubule alien skin omuyimbi w'eggwanga n'alyoka afuna ebiwundu ebiyitirivu kakati akakatambi kamu waliwo akatambi akalala akalaga alien skin ono kamu identifyinga bulungi mwaka akasoose oyinza okuba tolabye bulungi muntu obanga naawe kenyini teweetegereza kulabamu anakusportinga alien skin yaani kwabo naye ati kana akatambi kagenda kukwoleka bulungi alien skin yaliwa mu mbeera eno osobola okubeera ng'omutegeera bulungi nnyo then kakati olengera abavubuka obaddewo oluvubuŋŋano n'embiranye ebaddewo team security team ye negezaako okubanga emuprotectinga kaleke katambule nga bwe kali kati oyo ye muvubuka abadde ate ali ku kibinja ekimugoba kino kyekimu oyo muvubuka wa alien skin omu nga bamusikayo asobole okuba nga agenda protecting mukama we nolaba nga amwegattako kakati afando wa traffic ye abaddewo ng'alaba naye ng'ensonga aziraba bulabi kyasoose okukola afande kukweka akasimu ke n'akassa mu nsawo n'abikkako ne reflector ye kakati alien skin ajja tugenda kwekwatamu mpola genda olinawo wakizuumize nnyo wago wuuyo kati sikamu wansi abantu bamulabe bulungi basobole okumuwa identifyinga kati awo wennyini wookwatidde ekifaananyi bw'okisika bulungi si ye wuuyo yoyo yennyini kati akatambi kawe play alien skin yoyo kakati bamujjeeri nga bamugoba ekikumi naye kati eno yembeera ebaddewo nga tebannatandika mugoba kakati ate bw'agudde emikono gy'abakuuma ddembe yes kale kakati embeera eno evudde ku ki bino nno byolaba bibadde ejjinja naye kansooke nkusabe video sooka ogiweka like information eno esobole okusooka etuuke ku bayagala okugiraba n'alina okugiwuliriza mukadde gowena eyakatwegattako omukutu kwoli baguyita Viki exclusive nze Viki mbeerawo nnyo okubanga nkutuusako ensonga ez'enjawulo mu mbeera emu oba mu mbeera endala kakati alien skin agenze bulungi bitundu by'ejjinja olunaku olwaleero era asobodde okuperforminga ku stage ejjinja eno wabaddeyo omukolo era nga gwategekeddwa speaker wa parliament Anita Among ng'omukolo guno yagutegese ejjinja ng'alaunchinga campaign za president Yoweri Kaguta Museveni yes speaker omukolo yagutegese ejjinja nga gulaunchinga campaigns za president Museveni kati ku bayimbi ababadde balina okuyimba era ku bayimbi abayimbye kwe kubadde ne alien skin mujjukira alien skin lwe basooka okumukuba bamukubya yiganga era gwali mukolo gwa NRM kakati simanyi balwaki emikolo gya NRM gino gikubya nnyo alien skin kubanga neguno omukolo gwa NRM ate ndaba abamukuba nabo bambala t-shirts za NRM abamukubbo sigenda pointinga bonna but abamukubbo olaba nga bavubuka nabo bambadde t-shirts za NRM kati okugeza ng'omuvubuka oyo y'omu ku babadde ku kikoosi ekifubutudde alien skin emisinde kandi ate neyegattibwako ekibinja ky'abavubuka abalala abatutte entyagi alien skin nga bamuwerekeza n'amayinja kakati security team ye kwe kumukavalinga oba kwe kumuwambaatira
amayinja ago galeme kubanga ku mulundi guno tegamukosa. Naye ng'era kinajjukirwa nti ne ku mulundi guli Alien Skin amayinja gaamukubwa n'emmotoka ze muyiganga ne zoonoonebwa, bali muyiganga mu kisaawe era ku mukolo gwa NRM gwe gumu nga bagezaako okubeera nga baperforminga ku event eyo. So this time around still badde event ya NRM, ensonga ne zijja bubi okkakkana ng'era abantu bamwatakinze. Kyonna Alien Skin kyayinza okuba nga yasobya abantu b'omu Eastern oba abantu b'omu mu bitundu by'obusoga kirabika kinene oba kyalibanga kyetaaga kunogera ddagala. Otherwise omuntu yalirabwako ng'agudde n'afiira mu bintu ebifaananako nga bino. Ekyamukubye yiganga allegations mpaka nakati wavangayo official report kiki ekituufu ekyakubya Alien Skin. Kwolwo bagamba nti yali azoleyeza president waabwe we baagala Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Bobi Wine. Bannayiganga abaana ba Igalandi oba abayiga boys ne bamukakkanako ne bamugwako kiyifuyifu ne bamukuba n'akabinja ke okkakkana nga bamuleeseeko ebisago eby'amaanyi. Ekyamuleetera n'okuba nga addukira mu ggwanga erya Kenya n'atandika okuba nga ajjanjabwa olw'obuvune bwe yafuna n'ebiwundu eby'amaanyi. Kakati ku mulundi guno omukolo guno gwa NRM yabadde yagutegese, naye lasitiro abavubuka bano kyekiri bannansi kye bagamba nti abantu abasombebwa okujja ku mikolo gya NRM oba abantu abajja ku mukolo gwa NRM oba emikolo gya NRM egisinga tebabeera banna NRM 100%. Si bonna bataabamu, olw'ensonga temusobola kukakkana ku muntu azebba entertaininga ne mumukuba. But sorry Alien Skin for what like byonna ebikuguddeko olwaleero tukugamba sorry, n'ekyo nakyo wasobya abaana b'ebusoga gira okisorting out, otherwise busoga ogenda kutuuka akaseera nga wakuzibuwalira ate ng'olina rights nga Munnayuganda okutambula eggwanga lyo lyonna n'okoleramu emirimu gyo azironga oli musajja Munnayuganda. Ensi yonna ekimanyi gwe Patrick Mulwana omwana owaffe owawano ku butaka bwa Buganda. So kitegeeza oli Munnayuganda omujjuvu. So waligezezzaako nga omuntu alina brand ey'okuprotectinga butya bw'oyinza okukakkanya abantu bano. You may find nti bano boolwanagana nabo abakulwana baaka abawagizi bonga kakati bakyuka naye sooka onoonye ekyabakyusa ate ekibatuusa n'okuyingiramu omutima ogukukosa oba omutima ogukukuba. Olunaku lwaggulo bakuba internet yange wano wendi yeefudde nalabye akatambi ka Mr. Bebekulu, mwami big size Bebekulu ngali mu district y'Embale ng'atambuza ekintu kyekyo kyeyatumye kimanya yakitumye ki unstoppable. Ekyo ki unstoppable project kye sorry muna ekintu of course kintu sigenda kwetonda project ye ya unstoppable yabadde Embale ng'alina omuyimbi Gravity omutujju, but I was told nagambiddwa the Alien Skin was supposed to be there. Naye olw'okutya kwali kye eryatuukawo ku mwana w'Embale Joram omugenzi eyafanga allegations zigamba batabani ba Alien Skin abakulemberwa Babu Mbu beera kuba omugenzi Joram ne bamutta. Kakati mu kuziika Joram abaana b'Embale abaana b'Amasaba baali banyiivu nnyo beewerera Alien Skin okumutuusaako obulabe n'okumuwa ekibonerezo ekyenkanankana nabbo kye bakkiririzaamu omuntu agambibwa okutta omuntu ekibonerezo kyafuna nga bagamba bo mu kuziika obutambi obwalabwako nga balumiriza Alien Skin okuba nti ye yali emabega w'okufa kwa munnaabwe Joram. So Bebekulu namulabyeko nga ayogerezeganya n'abaana b'Embale agezaako okubagamba bakakkanya obusungu basonyiwe where is needed, then nekirala bagezeeko okubanga bagaana okukola ekintu ekibi ekibonerezo obanga baleme kubanga bagaba ekibonerezo ky'okufa ku muntu gwe bateebereza okuba nti yatta, nti okufa tekusolovinga kiki okutta tekusolovinga kwa muntu yattiddwa. So mu bufunze Bebekulu yabadde nga atwala apology ya Alien Skin eri bannambale abeesoma
okubanga batuusa obulabe oba abesoma okubanga bagunjula alien skin mu mbeera y'okumumala amampaati n'akawago akakola ki akamuwaga okusinziira ku bannambaale. Kakati Mbaale bebe kulu yatuuse kuvaayo nga alien skin talina waakoze eki, talina waalabiseeko, ne gye buli kati abaana b'Embaale bakyalaga nti baali babalinze alien skin kubanga atuuka Embaale. Ne embeera bw'ebanga eri mu jjinja olwaleero yeegobeseza alien skin emisinde, kyannaku nnyo nti ate Embaale wagambibwa okuba nti baafiirwa omuntu waabwe ku lwa alien skin na allegations ezimutambulirako. Kyabulabe nti bali bayinza ate obutafuna bukasuka mayinja. Era kigenda kubeera kizibu kinene nnyo eri alien skin okugendanga mu regions zino nga talina security ey'amaanyi oba nga talina security eggumidde esobola kubanga emukkakkanyaamu n'okumubeereramu okusobola omuprovidingira ebyokwerinda ebikola ki ebyomumala. Ntegeddeko nti alien skin bw'avudde awo addukidde ku CPS, abasirikale baagudde mu ngalo zaabwe basobodde okumutaasa namungi w'omuntu abadde atandise okumufubutula ekikumi ne bamuddusa ku CPS Ejinja. Era alien skin wenkoledde story eno nga akuumibwa ku police obanga ayewagamyeko ku police y'Ejinja CPS ng'embeera bwe bagikola ki bwe bagikakkanya. Waliwo ko obutambi obumu lwakuba internet enemesezza okubufuna ebisulo obutambi obumu obulaga abasirikale ku CPS nga bagoba abantu bano nti era abantu bano babadde balumbye ne ku CPS alien skin weyewagamyeko oba wabadde agenza okwekukumako embeera eno esobole okubanga esooka okudda mu nteeko naye tekisobose kubanga kikola ki nga kibeerawo. So mu bino ba artists b'eggwanga muligo coordinatinga ne ba fans bammwe cause ba fans bwe bakukyukiranga gwe bawagira oba gwe bawagirako ne babanga basobola okukolako mob justice, ekyo nno kyakabi kya bulabe era kituteeka mu kati y'abaganga ffe bannansi. Kati obusungu bw'endaba obuli awo bwonna kizibu kya kunnyonnyola muntu kuba olabira ddala nga abavubuka basongamu alien n'akabinja ke olunwe. Ku mulundi guli bayasa abaana beyigange emmotoka ze batuusa obulabe ku ye kennyini n'obuvune kubamu ku bantu be. So police, I think you should be involved in this okwewala biki ebiyinza okubanga biddirira. Mukole investigations where justice is needed, please muteekewo justice bannansi babeere bakakamu. Bwabanga abaina omusango gwe balanga alien skin nga police obanga ebyo byokwerinda mugutunulemu mugusolovinge muteekewo obwenkanya. Bwabanga abalanga alien skin abakuba alien skin tebalina kituufu kye bamulanga mubakwate nabo mubaggalire ekyo kiveewo. Alien skin bwabanga bano balina kye bamulanga batuule bakisootinge oba wabawo omusango guvunaanibwe. Otherwise omusaayi gugenda kuyiika. Abaana bakuuma alien skin bonna ba eggaali ye tebasobola kubeerawo obubeezaawo nga akabinja k'abavubuka abamu oba akabinja k'abantu abamu kagudde ku boosi waabwe abasasula kamukube bajja kulwanagana nabo. Wakati mu kulwanagana nabo omusaayi gujja kuyiika. Kakati omusaayi ogunaayiika tetulina garanti ku results ki ezigenda okukola ki okuvaayo. So n'olwekyo police muyingire mu nsonga zino, ensonga muzigonjoole ebintu bisobole okuggwa. Otherwise Busoga Eastern region eno alien skin yali mulemerera kuba kati guno mulundi mulala ate nga nagwo olabira ddala nti babadde beteefuteefu okukola kyonna kye bakola ki kyonna kye basobola okukola. So byebyo embeera bwetyo bwe tusobozeseza okubanga tugikuripotingira. Information inaabeesingako kaawo nja kuba nyongera okugibategeeza, nja kuba nyongera okujjanjibawo embujjuvu. So ffe ebyo bye tugenda okugenda nabyo muzikirize mbasiibulire wano tusinkane mu updates ezigenda okubeera nga zikola ki ziddako. Mweraba.